awo nno nze omukenkufu mmanyi nti bwe tutuula naye tuzze tunoonya where is the Ugandan dream. Ugandan dream esooka ne sentence omuzungu gye yagamba nti money doesn't grow on trees. Fe ne tukifuula ne tugamba really money grows on trees in Uganda. Kati awo omuzungu aveeyo agaane. Money grows on trees nti sente zikula ku miti mu Uganda bajje balabe. Omukenkufu Julius Nyanzi. Yes sebo mwami Kisenyi. Nsanyuse nnyo sebo okuba nti tuli ffenna olunaku lwaleero. Nze nsinze sebo. Weewaawo. Weebale kumpanga mukisa guno. Ogugwanidde sebo. Amina. Nsanyuse. Era nze asinze studio kyekyo. Kalaso kati. Olwo kye bagamba nteekaako mu mata. Yes sebo. Kyekino kyennyini. Kati east west. Home is the best. Nnyo obutereevu. Ekiyitirivu nnyo. Weewaawo. Zaamu amaanyi nkyukakyuka eno. Eba nnungi nnyo. Progress. Abantu bakimanye nti progress nayo nkulu nnyo mu bulamu. Yes sebo. Watabaawo progress. Oli mutuufu. Ebintu tebijja kutambula. Mutuufu. Naye kantwala omukisa guno mwami Kisenyi okulamusa ku bonna abatuuliriza. Yes sebo. Beebaza gye batuusizaako engalo. Okuva ku lwokubiri oluwedde. Weewaawo. Okutuuka ku lwokubiri lwaleero. Yes sebo. Beebale kuwuliriza programu yaffe n'enganze ya Kalasa Mayanzi. Yes sebo. Mukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Kamisona omupya. Omulonde. Viva bannange. Nze nabuze okuyita mu kasolya. Nentambulako neŋŋamba nti kwegamba omanye enjogera y'ennaku zino ey'abantu. Commissioner sebo omukenkufu Julius Nyanzi ensi yonna ngiroopera si Uganda yokka kubanga ekikyo bw'otakiwambaatira n'okiteeka waggulu n'okikozesa n'okyagala kwegamba ani agenda okukikola. Kituufu tewabaawo nga bakulonda ku kakiiko kabannassaayansi abakugu mu ggwanga muno. Top decision making. Yes sebo. Ku bya science nga akiikirira nekolera jange. Dr. Musenero. Ddala naye alina obwongo n'eriiso eriraba. Minister of Science, Technology and Innovation. Yes sebo. Knowledge. Ndi musanyufu nnyo mwami Kisenyi. Yes sebo. Kuba emboozi eno tuzze tugyogera emyaka mingi. Emboozi eno tuzze twogera ebintu bingi. Yes tukoze Sundowner. Yes sebo. Kiranga tuli mu ofisi yo nga tutandika DNA ya Sundowner. Butereevu. Ojjukira bwe yava. Ennyo. Bawakanyi baali bangi nga bagamba naye mutugamba mutyambo ekikoola kisobola okuba nga kiwooma okusinga ne sukaali ffe gwe tuzze tukomba. Sukaali. Mbu stevia yasinga. Nedda abawakanyi ne bagaana. Bagaana. Gamba abasajja bali eyo bagamba okwata sukaali. N'otabula mu mulinga nti abantu n'obawa ne bakomba. Ne bagamba teri mu Uganda asobola kukola perfume. Nti nga kijja kitya. Oyo mwana mujewa agenda okonoona program. Agenda kuggyayo perfume z'abayitale. Atulimbira okwo. Atugambe nti akamula obuloosa. Nkuwulira. Wali obirabyeko. Kogwe nti ndambiraba. Nze mbiraba nga abireeta abikola biri origino. Ne bawakana. Kutuka bwe twawankamba nti naye omanyi omusomo. Abawakanyi bano Abababiloni bajja kuzikirira omwo. Bajje bakole ki? Bajje balabeko. Jjukira Sundowner yaffe eyasooka obadde okimanyi. Ne posita ekyalimu mu ofisi yo. Eyo nagiterekanga kiki era ye njijjewo ne ku mmeeza awo. Yabyafaayo nnyo obadde okimanyi. Bw'ojja mu ofisi naawe ogiraba. Ng'oli muzibu. Nze nno nagiteekawo era ensanyu kwegamba buli lwe njiraba nti ne ngitunula ne ngamba. Obadde okimanyi posita eyasooka Sundowner. Abawakanyi nga bayitiridde nga Stevia tebamukkiriza era bagamba nti waliyo ekikola ekiwoomerera nga sukaali tekiriiyo tetukiwuliranga nayo olw'okuba nti baali tebanoonyereza ate nga balabira kumpi ate ne batuwa ekkula lya Sundowner eyasooka ne bannungi nnyo n'endala we zizze nga zizimbira kweyo kati luli ye twagikola olunaku lumu lwali lunaku lumu eyo n'egenda
agenda omwaka naye kati tekikyasoboka maama nnyabo nnyo butereevu naye nga abawakanyi be baleeta ekyo ababiloni ne bazebidaayo yesebo kati netutandikirawo kize jane kuba oli bwaliraba bwawulira kati omukemukufu science commissioner atula ku lukiiko lwa waggulu lwa National Council for Science and Technology yabuzibwako ku nsonga z'aba small scale butereevu okumanya nti awo nalayika abadde mu America najja n'agwa wano mu Uganda CV ye nnene nnyo bamuteeka mu kintu naye mu mbeera eyo kimpa ekyokuyiga nti omuntu alina okulemerako era sebo kikulu nnyo singa twassa ne tukoowa tetwandituuse eno yonna kituufu nnyo kuba tuzze tugamba bannange gino idea nnungi nangi ninga tuleekanira abapoliisi emeka tugamba nti bannange kino science mulungi naye kirungi nnyo nti basajja n'abakyala bakkiriza ne tuyingire effumbiro katufumbe era tugenda kufumbira ddala bannange kati kyakatandika ate butandisi yesebo banga lyonna tubadde wabweru ngate nga kiringa abali ebweru ne bayogera batyo tebatuwulira ddoboozi ligenda okutuuka eno ng'ebirala byalikendeezezza dda eno studio limu sound proof y'amaanyi butereevu so oli ne bwaleekaana atya tumuwulira oba ne bwayogera atya ne bwakangula ku ddoboozi naye kati ate bw'otuuka eno munda ate bo osobola okubawulira oba okubawuliza so n'olwekyo kituli basanyufu mwami Kisenyi obuweereza buno mbuyita buweereza abantu tebakitunulanga politics no it's not politics wakati idea zonna ze tuwadde nazo n'emirimu gye tukoze obukadde obubiri bwe tukutteko obw'abannayuganda abali wano n'emitala w'amayanja katufunye omukisa ebirowoozo ebirungi bye tubadde nabyo okubiteeka mu bantu abasalawo bapoliisi emmeka kati naawe naye exactly ako Dr. Musenero ke yakoledde Uganda agambye nti yapuresinze golden button nnyo yakutte ku peesa ettuufu waliwo gye bayita golden buzzer aba balimu America Got Talent ne bagikuba golden buzzer dum kirungi kyasanyusiza nti kizaamu amaanyi kati etegeeza ki eno ng'oli eyo kati kiki tulaba anti kati ebintu byonna tubirabye tubaddeko ground emyaka mingi tumiitinze abantu bangi tukutte ku bantu bangi abavubuka abantu abakulu abazeeyi mwami Sebunya abazeeyi emyaka 75 tagirabika eyerwanako akozesa nnyo kokona byonna biraba anyonyo majegere alina neyimarampu ku bedside jamu abad air bamwami Semusu bano mu myaka 65 yesebo n'abalala bonna nga bwe babeera kati mbategedde amaanyi gaabwe abasajja bakulu oba bakadde baffe kati manyi kiki ekyetaagisa okunaba okukubanga oli omusajja captain wa KFC yatandikawo KFC Kentucky Fried yatandikira ku myaka 7 kitegeeza n'abakulu baba nabo bakyalina omulamwa ogw'amaanyi then bamusaayi muto tubalaba nga bonna bwe bazze nga tubawa amayinja n'ebirabo bamukisa bonna manyi kati baana ab'essomero oli muwala waffe akola kajwisi n'abalala gye bali eyo eyakawangula wali ejjinja mu competition y'amasomero abo batono nnyo bamwami Mukasa wali erukaya bwe bayitanga mpale enywera muguwa kati ekyalo kyonna bagamba nti bino jjaze so kati njazi bagamba gundi projects strategies okusinziira ku experience yange ate ffe batuyita kyuma kiwagala kyuma kyabategeeza kye balina okukola ki okukola kubanga at the end of the day ffena tuli bannayuganda Uganda ennungi eyesimisa ekulaakulana gye tulina okubeeramu oli mutuufu bw'olaba kati ng'ensi ya South Korea weeks 2 emabega yayita abakulembeze ba Africa ne bakuŋŋaanira South Korea kati South Korea akasaa katono neko katugita nekayita continent namba esinga ebyobugagga mu nsi yonna continent namba South Korea naye
wawano yagano genda yo ndoza agenda okutuna nakamba mumutu etoloza bwetoloza kutukubisa tukumbu twekuba ebifaananyi bikomaawo Korea nebayita Japan nebayita Germany nebayita ezo nno zonna nsibusi America nebayita Russia nekola nebayita ezo zonna simanya mugenda tuzunga tudde eno tuzunga tudde eri South Korea simanya summit betekako kyo kitegeeza nti kibajimusiza abadde science neki ne technology ate science ne technology tababo abantu bonna abomuntu omu emuntu n'awagala abalala n'abalala ne bawagala abalala ne wabawo entabiro nkuwulira yonna nesobola okufuna naye nga byonna mwami Ssente twagala okwebaza abakulembeze baffe minisita wa science yebale nnyo bangambye bamaze emyezi 8 nga bakola audit ne verification nga bali mu kutunulira mu kasengejja bagiyita rigorous vetting nkuwulira committee zibadde 2 ezibadde zitukolako background check naye kirungi kitegeeza ne bajja n'okujja ne balaba byokola gwe nga tomanyi sono weebale sibaate kukola biriyo kubanga abantu abamu baagala okukola ebiriyo lwakubanga bali mu butaala kituufu naye weebazanga nnyo omuntu akola ebiriyo nga tewali gwasuubira nti anajja n'okumulondoola kituufu nnyo kati gwawo wasigala ku mulamu okuviira ddala lwe watandika tokolera bitaala wabula okolera buntu kubanga kikulu nnyo kubanga at the end of the day ebintu bye tukola abantu be basooka nkuwulira kubanga bw'oyagala abantu baleeta ebintu kubanga oba n'abantu tosobola kubulwa bintu oli mutuufu kubanga abantu bakulu nnyo bakwadde nga wabaawo challenge abantu abamu nga bw'omanyi nekukawunga temubula mubuliramu ebikokola naye olina okusombeza abantu ne baleeta ebintu ebyo naye nga kirungi kizaamu amaanyi kulaba nti special advisory committee yakoonamu nnyo ne vetting committee ne bagamba is the right person kubanga small scale industries and medium eri sensitive nnyo kubanga ye engine ya growth yensi kwe tutandikira buli muntu eno wansi gwe musingi omukulu ogw'amaanyi ne China kwe yatandikira ekitegeeza nti kati ku kakiiko kano okutuulako ogenda baga nti bannaye tusaasaanya tutya tekinologiya mu maka kyuma kiwagala kyuma abakyuse baabano wano boolina omuwendo gwonna kiki ekibafudde bannaggwana ate ki ekigenda bafuulira ddala abanene mu nsi kiba kiyita kuba ng'odiservinga ekintu kyovola kiba kiyita ex officio office eyo olwedde mwoli tegeera nnyo oli ex officio obanga veteran nkuwulira kirungi nnyo nja kwebaza then small scale industries Vero Madala Vero nakoona mu bukonye nagamba mwalwawo nadda wano ono namulaba akyali wali wabweru Veronica it is priceless alinga gwe sisina attachment ya value esobola obbawa kubanga mwami TS Mukasawo yansaba $, nga ngenzo ku exhibiting wadde kati mukwano gwaffe nnyo when alifuka disappointed Vero yampa akadinisa nagamba atuula wano tuula ku kasituulu awo nogamba yi naye bwe banansanga nti akasinze nkugambye gwe tuula awo beera awo kuba buloosa abantu bajja kutegeera Veronica era awo kuzia akafaako bakayita Professor Bayo teri yali akabaddemu ebbanga lyonna n'akakoleramu bye wakolerawo wali reserved teri atuulawo teri agendawo n'obwawo omuleso tujje tuteekewo ka placard awo bajja teekawo era ka placard akayita Professor Bayo we natandikira kameza tusimbewo we wansanga nnyo we wansanga Vero oyo bambi mukama muwe omukisa amina thank you very much namwanje Veronica kati yakuya small scale he has been a good friend era ne bakasitoma be yasooka otuwa baatufaako mukama abawumuze bantu badde basanyufu nnyo
Templar bambi ya baba MV Templar jijukira bulungi Templar yo ye client waffe yasooka ne mukyala we Shira bambi kubanga Shira muganda wa Vero kati nabawange obuwoowo ne babuteekanga mulyate eyo eriwunya abagagga bakwagana bonna basikiriza kama abasaasire byonna ebyabasoobako batufaako naye singa babaddewo bandirinnye ku ntebe ne bacelebratinga so ebyo byonna abatuuliriza si byakweraga it is a journey atamanyi wawe otambulidde bannange kwegamba otambudde olugendo nga ng'ogwe kwegamba bwe natunula nenga nti naye ono anaalemerako nompa ansa oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'okyalemeddeko ate n'oŋŋamba nti wano ssebo ninga atatandikanga nako era ate n'okikuuma okutuuka emyaka gino gyonna gye tukitambuliddemu so nima okukkiriza nti wooli abanaakuwambaatira ffenna tukuwambaatire tukuggyemu ekyo kubanga okirina kituufu tukigabaneko ffenna tulina okulaba nga twesitula ntera ogamba abantu ekyuma kiwagala kyuma oli mutuufu tukire wamu buli wokuba owuwo naawe oba weekuba oba mukawulidde buli lwokuba owuwo naawe oba weekuba buli weewanika owuwo nga naawe oba weewanika kituufu tukige bannayuganda abayindi kye batusinga abazungu kye bakola ki kye batusinga tubaawo nga tulwanira obuntu obutaliimu nkokola tweyuza naye nga ate mu nsi muno buli w'oyamba omulala ate kati mwami Kisenyi success yo is success yange oli mutuufu ate nange success yo nange ba success yange era bwe waŋŋamba ne ŋŋamba naye nagamba nti waliwo tujja kutuuka cause greatest award mu bya science yeriwo eyo eyo nteekwa okugiraba ng'ogisitudde eyo bwe ndigiraba bwe nti awo ne ku rediyo ne b'oliŋŋamba nti kati nti kati awo ku rediyo ne b'ovaako awo ndivaako nga ndi musanyufu oba mu bulamu kwegamba I'm waiting for that moment and it will be ejja kubeera we are in our early 30s so there's still time yes sabo iwuliriza tujja kutuukayo naye nga ffenna ate okukituukako kwegamba tulina kukola nga ttiimu so towulira n'ogamba nti kakati ate raba nyanzi baateyo kati ali ex official ku kakiiko ka tekinologiya mu Uganda ate n'owulira nga bikuluma kati kuba mu ngalo nnyo gambe nti owaffe tumwongereyo ddala era n'abo bonna bannange kati kuba nze mmanyi nti ne bwe buba buweereza obusingako obunene nabwo buli mu maaso ssebo kino kitandika butandisi njagala mbyogerere wano baleme gamba nti ate teyabyogera luli kati tutandise Katonda aguddewo ekkubo naye tuli basanyufu nnyo Prof Bio Research tuli basanyufu era twebaza tetulina kyamaanyi okwebaza obwebaza amanyi teri bukulu butava eri Katonda oli mutuufu ate bwakuwa obukulu nga buli mu layini gy'olimu eyo gyerimu okuyitibwako nasanyuse nnyo kubanga naba bulijjo kino kye nnoonya waliwo poliisi ezikolebwa azinyigiriza omuntu olaba ono omuntu atandika kuba abantu be natandika nabo sikyabalaba kinnuma ku mutima olimba abaana bonna bakivaamu opeta akyaliyo opeto gyali naye ngamba bano mu small scale nabo mutabani wa Sembule sikyamulaba Sembuya yabiviiramu ddala yalinga bwe tubimbeera wano n'abeera wali abalala bangi nnyo kampani nnyingi nnyo tebakyalabika kati abaana abo balina talent naye kati obuuza what went wrong kati ezo ansa ze nnyina police tuleme kuddamu nga tugamba nti ate era tuzzeemu abalala bakugamba ku 10 kuvuddeko gambe nti ekitone nnyo ana gagenze mu maaso
batubuulire kiki bibazo kuba bye basumbwa naffe bye bitusumbuye kati bwe tubanga tufunye eddoboozi as a commissioner small scale ministry ya science aho kiba kirungi nnyo oli commissioner atotula ku Uganda National Council of Science and Technology nnyo butereevu kakiko nakegombanga kubanga kajjanga neka leero be bajja n'ogamba leero tukoze tutya nalabanga Professor Tikodri we nabeeranga e Makerere nagendanga eri mu engineering nakwatula senior member nangwa kati tugenda kola kira motors gero kulaba ngeze mu maaso kati tugenda kola eri ya solar kati ninzo kulaba kira motors is big ngamba okay ikigeza decisions zibera mu National Council wali nkuwulira ya science ne technology nkuwulira itukayo ne katonda talya pani era ddaaki step etuukiddwako ne tukolere wamu gwe mulamu omukulu ddala abantu birowoozo ku equatorial ndi approachable bajje tulabe abantu baffe mbayina already bali mu system amatwale 5 bakamula bali mu oil baletera awo last year waliwo police ya URA yabasumbuwa such things kati nyakurubirwanako nnyo yogirabe eyo nagiraba neŋŋamba bannange ate kati bano bambye the business tenaweramu wadde na miliyoni 1 miliyoni 2 ate mwagala okugindwe akati twafunye eddoboozi omwanguka nkuwulira katonda talya pani ya orbit yatuwadde eddoboozi such things oba nesse remember the scientist nenga eddoboozi nekolera jange ne kati wano njogera ku police ne bawulira nkuwulira ne advisinga bawulira ne jikirira sector yange yaba small scale and medium tugitwale ku level ekolaki kweteekwa okudda kirudde nawo kulazi Ford one abana nga kati mugana nkayira afunye Ford motors nkuwulira elastinga 100 years kayira motors ndagala okulaba abasembuya banutane basembule nga chocolate asasa nyo wano ndagala kulaba abantu bonna abajja mu Sundowner buli omu ng'alina kyakutteyo wano na wali industries amanyi ate kisoboka kuba tubirina wano kubanga si sente singa zaali sente singa twe tukola wangi naye ba police nteekateeka tuvula mbeera mbayita ba police makers badakogera tugaba police maker kino kyandikozebwa ekiti twandikoze kino ne kino naye nga kirungi nti kati we are part of now that naye nga technically siri political tubamanye nti zengezeyo no technical basis and merit merit nkulu nnyo yesebo ate kirungi tulina okumanya nti bano bairo ni masiki ekibafudde powerful kuba government zaabwe zibawuliriza nalinda ba Vladimir Putin ng'agamba nti America yakola bulungi okusembeza Elon Musk nemuwuliriza akoze ebintu ebye naye yeye nyini naye bimwewuunyisa yesebo kuba kati government ya America ewuliza Elon Musk akola ebintu ebyewuunyisa mu science kati ffe wano tubadde eno wabweru nga bakugalirawa abagamba tunakuwuliriza nga olukiiko eno luwedde biki byagamba nga ebimu nga basobola okuba nga tebabiraba mangu nga ggwe bw'obiraba ng'olina kulinda exhibition olyoka weetooloole omukulu oyogereko naye omukulu wanaakulaba ku TV nakuba akasimu nagamba oyo kazi gwenda byoyo yani oyo mukenkufu okyaliyo speaker yanyumiza Kadaga yali ayina byeyagala tukole nga kyali speaker naye yali AD we namugamba nti ndi mu America yakugamba nti yamugamba nti oli mu America kumbe Kadaga nakubira wagenze ddi America kunoonya bangamba oli muki mu America America nzi wendi wano mbeerawo kidima kyaffe timpoze yo America y'okugundi wano ku Equatorial mpozi gye yali agamba ne the other year president we yampita mu State House naye kye yangamba the same story nti bangamba oli mu America ne mugamba nze nga wendi so it's a big challenge ekitegeeza abantu abasinga wano tetunnakkiriza nti ekirungi ekyaffe kisobola okubeera wano ne kisigalawo
tulina kukiwansi ndala kisindala sakunyumiza bwe tutambula mu conferences bannayuganda ne beeyita bannakenya n'omutunulira n'omugamba igundi naawe leka Kenya n'ogamba wangi igundi naawe kakooza vaawo lwaki olyamu ensi olukwe agamba ati kati ate nyina oginnyonnyola ennyo Uganda yakunnyonnyola nnyo kati kikulese wano kugitunda ate lwaki kati ate ogyongerayo esigale nga buli kaseera yakunnyonnyola esigale awo nga yakunnyonnyola kiba kibi kiba kirungi naye nga kyekyo omwami Kisanyi Sebo webale nnyo webali eddala Sebo gwosinze akutte bendera eyo ate kwegana otuweesa ekitiibwa amina naawe webale tuwa kampani weewaawo Sebo bagamba buli agoyita naye kubulire empisa zose Sebo kampani nkulu nnyo kampani bwekujja ku mulamwa nga naawe obikola ki ng'ovaako obivaako naye byonna mbikuleetedde wano Sebo appointments awaadi banna ekwagiddeko n'awaadi ate ngamba byonna awaadi zonna biri awo nnyo eza private sector ezaba manufacturer twasooka ne tufuna esooka ne tukuba n'obulatti ne tulowooza nti kigize naye no eza East Africa eyo nga kwegamba bannakenya be baginoonyerezaako eyo nga gwe tobiniinako ne bagikugonumulako era Sebo tolina kyomanja lokali Sebo awo navaawo ng'olabye nkyayogera ku awo wamazeeyo Sebo kati nze kyenjagala yansi yonna yokka eyo akatubadde mu region tulina okunoonya ey'Afrika kati continental tugende ewala worldwide kale Katonda kijja kutuuka naye nga Sebo webale nnyo okutubeererawo tukyaliwo nnyo Sebo we are very young nga twakava mu ssomero n'otulaga guidance ne tubeerawo kampani gy'otuwadde Sebo kirungi nnyo mentorship mukulu wange Andrew era gambye nti owange twandigenda ne tugolokoka ng'omusajja naye ayingidde kabineti naga nti bw'amala okuyingira anfuula assistant we tubadde tusekamu awo ne mugamba no the journey we are still walking the journey and oba luli tubadde tutambula ku sipiidi 5 6 kati ate tugenda kuyingira 10 kati sijja kwerabira gurupu gye nakusanga nayo wano ya Patrick Ga ya Dr. Narima owekitiibwa Serwanga kati minister najagenda mugambe katange ndi kamisona nkuwulira ne bagamba basooka ono omuleese omutuleeseemu ng'avumbeera anaasobola akazindaalo ono genda omugira amala okukola practice tomuzza wano wiiki ejja nga tamaze kugirako empewo akyalimu nnyingi ne mbagamba Sebo eyo empewo nze mmanyi ekimulimu nkirengera n'olemerako ate na kubanga olumu omuntu osobola okuwulira ebigambo ng'ebyo especially nga wakatandika ekintu n'oggwamu amaanyi naye ekyansanyusa nti ate ogwaddako kwolwo wakeera na bukeezi nnyo ne ŋŋamba ono ne bwe ziba eddakiika 2 tusooke tuzimuwe nga bali tebannabakola ki kunyeenya studio but they mentored us batugiriza okukola twatambulanga netugenda emubende banamubende bakimanyi tugende Masaka Mbale batalaga ensi so it's a good thing Dr. yampeereza ka message ekitiibwa Serwanga I feel happy nsanyuka buli wembakola kimbalaba bonna abo gurupu eyo yali nnungi nnyo Salongo Omugerwa actually batumentalinga mu mbeera eno okwogera mu bantu n'okuteekateeka kutambuza information n'ogijja mu lab oba n'ogijja mu library n'ogitwala mu bantu nja kubeebaza yali good group era bakyaliyo nnyo mbasabira saala zokka Mungu abateremu obwangu mu byonna bye bakola nalaba Dr. naye is doing well Serwanga wakitiibwa Minister wa Kabaka wa sports ndoza Mr. Sekisenyi oli so proud kwegamba nze ngamba mukama oba ki kwegamba buli we tugira bwe tuti abantu ne batambula kwega simanyi nze mwebaza mugamba mpa buimanyi
n'abo abasigaddeyo bonna abatannatuuka nabo batuuke we bali babatuuse kubanga missioni akazindalo kano sikakozesa kweyogerako wabula nkakozesa kuwaabo abaggulirawo abalala enzigi kyekyo nekyo nekiggwa kuba ne mukama waffe naye radio yandibadde ayagala agituuleko yandiragire nagamba oyo mugire naye kagamba ate ye yagikola n'agamba ndize kati ntaddewo bannanga platform omukisa kati mmwe mugenda ogwonoona era eryo ne zisigala nga buli lunaku nze liba bbanja gye ndi obutoonoona platform eno okugikozesa kubanga zino sente yandibadde ne bwe oba yandizikozeemu ki kuba birina byandikozeemu kati ku ssaawa eno yandibadde oba atudde ku kacaayi wali oba ali Hawaii ng'agamba nti kati sente zino n'agamba wano tunywemu kano tulyemu naye nedda n'asigala wano n'agamba nti kampe eddoboozi abalala basobola okukola ki okukyusa ensi Uganda. Tujja mwebaza Honorable Maria Kiwanuka. Thank you very much. Kubanga yandigambye it's too much of something. Naye twali ba makanika. Nga mwe mubulubanye ebifuta naye n'atakola ki n'ataga nti makaniko ngebyayogera tebinnaba kugira bulungi nedda. Kabozi is a super brand for Radio 1. Tukulidde wano tufuuka abasajja ab'ensonga webale nnyo mwebale tulina kyamaanyi kyakubakolera oba kyakubawa wabula okusigala nga omumuli tugumulisa buli wamu jakwebaza abatuuliriza abakaboozi sala zibadde nnyingi over the years bannaye ne mutakoowa ne mutavaabo ne mweyongerako bweyongezi ate n'ennyonta nga yeeyongera buli ssebo lw'obeera wano era wano ono ani Nathan Erandani agambye nti 100% kyemwogerako kituufu kwali ssebo bebale nnyo okulaba nti batuuliriza ebbanga lyonna ne sala zaabwe kubanga sala yaabwe yasooka president ampulirize ewamma nzijjukira nti singawo omukulembeze bw'eggwanga obawulirizanga mmwe n'atuwuliriza singa bakuwa kifono olina kyosobola okusitula okukyongerayo mu bapolice makers Dicho chaze commissioner science so checho twali kyamaanyi okujjako okwebaza then nja kwebaza abakadde bange mama ne taata abawagizi bakulu nnyo era webazi nnyo bawulirizaawe namuŋona nebasuwa programu eno neyamuko Eddie enkadde ez'okusande kasongo webale nnyo webalire ddala abazadde they have been supportive n'okutuwa platform omukenkufu onyongeramu eddakiika mu maaso wali leero kwebaza emboozi era tujja kuba tugifundikirira wali mu maaso kubanga oba oli awo emboozi ng'eno esigala ekyawooma naye tugamba tutya mitwe gy'amawulire kituufu nnyo ddala era kantwale omukisa guno okwaniriza abaakatwegattako n'abo be tubadde nabo omusawo yaffe ewedde Mukenkufu Nyanzi Julius ali mu studio za Kaboozi mu programu yaffe Nganze yakalasa mayanzi tuli mu kwogera ku lugendo lwaffe olupya n'obuvunaanyizibwa obupya bwe twafunye okusitula science mu Uganda naddala bendo ly'abantu bano abaneekolera gyange batuyita small and medium scale tukutte ku bantu obukadde bubiri nali nkugamba luli mwami Kisenyi naye nga mu mbeera etuyise mu zi programu nga zino sundowners emisomo egitegekebwa Obwakabaka egitegekebwa amasomero kampani ez'abannannyini nga mu kye tuliko tugamba nti ekyuma kiwagale ekyuma tuzimbe Ugandan Dream lwaki abalangira Maktoum bajja ne bajja ne banoonya Omukenkufu ate gavumenti yaffe yawano yo netunula butunuze ogwo gwali mupiira yali 5-0 batukuba akagoba azungu ne bajja mu Sundowner buli mwaka muli ebayo abeesitula bo kasita bawulira ku mutimbagano ne bagamba nti Sundowner great Sundowner nga balyoka bagamba tubiteekemu engatto ne bajja ne bakola ki ne basoma nolwekyo kirungi nnyo ti abakulu banzikiriza okuyingira mu police ekikulu nnyo nze sina noma tetulina noma ng'aba Prof Barisai jagabana bye tulabye over nabo kati implementation
era yaabwe obanga ebirowoozo tubyo tugenda bibawa live examples tuziyina bakole enkyukakyuka ey'amaanyi kye bakiyita scientific revolution eya happening mu America. Rockefeller n'afuna kadisitira kalita 2 n'atandikira okwo yatandika na kalita 2 n'alyoka afuuka naggwa no mu nsi yonna. Bano akadisitira kaffe ke tuyita abasooka kwavula ketuwa abantu bano akamula kalita 3 olimba kasinga akalokofera obunene ke yatandika nako. Ne Rockefeller is one of the ruthless capitalists of all time. He's shrewd and ruthless. So aggressive. Talina muzannyo. When it came to money making, yatandika zino petrol stations zino zetulaba. Business y'amafuta. Omujja ayagala okola. Rockefeller yatandika bwatyo. Bwatyo nga n'afumba obufuta nga abantu baffe badistillinga bamasebunya n'abalala then n'abutwala na wa Vanderbilt. Vanderbilt yayina trailer train ne meri n'atandika otambuza amafuta ge. Abantu n'akola n'obutadooba kati olwaleero n'ekitongole ky'ensi yonna ekya UN ettaka we kiri mu New York Rockefeller yaligula. That's how powerful. Rockefeller we yali. Rockefeller bw'abanga ayagala president yamulonda. Kagama bw'agamba nti ono gwe mpanzeeko eddusu kibeera. Era Roosevelt yalwana kuba taata we yali mugagga okugjawo eyo kateero. Ne ba disbandinga Standard Oil. Nefuuka company endala zoni zaani. Then Rockefeller n'adda mu ddagala big pharma. Yali musajja tanyigirwa mu ttooke. Nenga alina support ya police. Nkuwulira. Ne ono omuvubuka ali ku Elon Musk. Alina support ya police ya America. So abantu bonna abali mu bukulembeze police we supporting aba scientists. They do greater things. Greater things. Kitambulira ddala. Era byo kibadde kinyombe nti wano police tiba. Lwaki tukome eno nga bufulumi eno nga ba scientists ababiri mu practically ku ground nga nabo bali mu mwetooloolo. Bali mu mwetooloolo. Ebintu tebitambula nekati bwe batukkiriza ffe ababaddeko ku ground nkuwulira ne tutandika okubagabanirako ku experience yaffe suubira bajja kubaawo eki enjawulo olaba bano tubikoze tetulina support ne tufuna amakolero gano gonna abantu abakamula abanyiga buto w'ensogasoga abakola okulima mukuna abalikoze mukuna kati bamuliisa enkoko abakola pellets abakoze ebyo byonna byetukoze flax naye kati flax ubagamba mufo kyokugula siriki tukole siriki oba lineni abafaza bambale ideas jina science ina but it's for the good of the nation. Esawe bajja kukola ki bajja kulaakulana kuba ideas zino tuziwa abagwira ne bazitwala eweki ate ne bafuuka bannaggwano. Naliyo President Kagame ne tumuwa idea y'okulima pachuli ne geranium kati bamutunda mu France. It's the biggest honor. Pachuli nendo kwanchazi na geranium. Twasomako bano ne ku geranium. Rwanda is big. Ye kati abantu babiwulire bagamba ate biki ebyo bimwogera geranium pachuli twabisoma wano. Kati Rwanda progress nze era nali njogera ne commissioner wabwe wa export promotion gamba webale nnyo nagamba akati fe ako ke twakwata katutwala je bwe tuli batwagadde mu kikapu bali bakusindikidde ne bali bannalulungi baabwe ne bagamba nti alabika alalidde naye ndoza bwana abalaba asobola timing musobola ogenda mugenda omukyuse timing ajje eno abeere eno buli kimu tukimuwadde naye sebo timing yagana okukyuka n'ogamba nze ndi munna Uganda. Oli President Nkurunziza we nga tannabafa n'abawa stevia ne bamulima kati bwe bamulima guni n'afa mu covid kati ndayishemye kati nangamba kati twagalawo amazzi bagalawo amazzi stevia bagala nabo kati batandika omu processinga yambulira ekizibu nangamba nti problem gye balina mu Burundi tebalina dollars kati mutu abana dollars tebasobola kugula amafuta nga bagamba somese biodiesel n'okukamula stevia kuba bamulimye mu bungi kati ero n'olaba nga ideas zi enrichinga kuba yangamba ngende mu State House gye mbanga zo ngamba no
I can't relocate. So wanakola ki nze njagala kubeera mu Uganda kuri location kaliga ne wano projects zaffe zitambula icyuma kiwagala cyuma so nengola abana basikatira nkuulira ate ababo be basikatira be beetoloola be balemedde mu matabi waggulu yes naye kakikoze bulungi challenge ne yaba Maktoum abakubye wala nnyo kyemanye it was a big blow interest yeyo then nebirala bye nga bwe tuzze nga tubitambuza nenga mu byonna tukolere wamu to building a Ugandan dream. The Ugandan dream is really there. I mean these political differences religious mwe wano tweyawula nnyo wanga tribes mweyawula mu dini mu buli kimu ndabika katugino kakana ngensi teina unity ataba bagamba bajajjafa agali awamu galume ennyama so tukolera wamu tulabenga tuzimba Uganda nze ndaba abantu bangi abagenze maaso ebweru nga tubasingira ddala nnyo nenga wano batunyomola okuba tuli so divided nkuulira eri so divided ensimanya ani agenda tuyamba ku unifying era ntitera nnyo kigamba Bishop Rwere twetaaga Uganda okugikomyawo tubeere bumu ng'obwogamba Uganda buli omu omutima kwegamba asituka batengama chichi naye kati oyogera Uganda oli tawulira kati oli atandika kukulowooza bibye nono nayogera kike n'oli nayogera kike but Uganda is bigger than us bajjajjaffe bagitulekera tugenda twala nnyonge ekomye kuffe naye tunogyongerayo tuzimbe ensi zino zi Malaysia tuzirabyeko nga njavu katulwalero Asian Tigers bwe tulaba zi Singapore bwe tulaba zi South Korea bwe tulaba China naye kye kibatutte maaso science ne technology omuntu n'aba n'emmwanyi ne musala lwaki takamulamu oiro bweba nga kyuma lwaki government tekitekamu ssente netukola zono production Arabica coffee tuba boosting bweba castor oil nga gundi Kenya egenda kukolamu amafuta abantu baffe wano tebamulima n'amagezi ago ne bagafuna such ideas ngenda okuleeta ku platform tuli bagagga Mukama yatusaasira n'atuwa obugagga bwa content tetugenda kwavuwala emyaka 10 nga kikapo tekikalo awo we nakakasiza nali ndowooza bya lubalato nti ono akyayogezanga muvubuka eyakava mu ssomero naye se wagamba ekikapu kirimu ebintu ng'ebikumi 5 n'okusoba neŋŋamba tekiikalire nti gwe you try me and I will never regret week in week out sebo kikapo kireeta kipya projects no government ya Uganda yamba abantu nnyo bagende ba progressing kiba kirungi nnyo so no recho kyekyoge Maria agaliwo agetsanyo naye mwebale nnyo obuwagizi mwebale kutulera manye bagamba to takes the whole village to raise the child ekyo kikulu nnyo tujja kibuusa amaaso tetujja gamba nti gundi mwena mutuleze tusiima busiimi era tusaba Katonda atuteremu emikisa mu lujane empya jane yakulaba nti tusula Uganda scientifically and technically netuba tutandise mpola netugenda nga twongerayo nga bulaba Benz newa Benz kati okugigamba nti Benz teyatandika nga nti yali y'amaanyi Benzi yatuukanga ne bamugoba ne ku kyalo nga teekaana nga bagamba oguntu guno gwoyisaawo gukanga n'embalaasi zaffe ffe ze tubadde tumanyidde okutambulirako kati oguleeta gutuwogganira balinanga zikyaliyoti ezo ez'embalaasi kati nga bamugamba ekintu kireekaana kyoyagala tugamba nti mbu tekigenda okuddawo Benzi naggwamu amaanyi naye mukyala we n'agivuga 60 kilometers netuuka ewa taata we Benzi teyadda mabega ne bagamba yagivuze kyobola wapata nawo omukulu batera okubayita ba dream buster oba n'omuntu ng'akumalamu amaanyi tosobola kgenda mu maaso kubanga Benzi yatya Benzi ye yatya ogivuga kugamba bwe yagivuga mu kyalo wano ne yeetoololako Katonda ne bamugamba bw'onaddamu ogiyisa wano n'emiggo tugenda kugijjayo naye y'omukyala n'agamba nedda nze nja kugifuga n'agivuga netuuka Benzi n'asanyuka n'ayongeramu amaanyi today Benzi is one of the most powerful automobile industry in the world itiraire Benzi yakozesanga mu Sematalo Benzi ziri buli wamu abantu bali prestige naye Benzi
olw'okuba nti yalina pattern omugi mulungi kyovula abavubuka amagamba omuntu bw'otambula nabo balonde carefully kikulu nnyo ojja kulonda ab'amasappe jasti batuuka wali nga balaba tebiri mu masappe nga bagamba bino tebigenda kukola tubite mamisensi nga najjana noŋŋamba tosobola abantu tebanditegedde mukenkufu mu butuufu nandibadde ngenda kwegana ndisigadde nkaaba emirembe n'emirembe neŋŋamba nti singa kale oluggi naluggala nga si neŋŋamba nti ono muvubuka yakava makerere baba ne vayibu zaabwe ejja kumuggwamu tusigale ku kkubo naye nalaba bbiri engeri gye waliwo ekkiririzaamu n'ekyo kye wali okola nga okirinako obumalirivu neŋŋamba ono ne bwe tunaayita mu ttanuulu omuliro aguvaamu nkubuulire kikulu nnyo singa waŋŋamba rediyo togisobola nti oba bino bireke oba singa tewampita kukomawo bino tewandibirabye ssebo tewandirabe awaadi tewandirabe tewandirabe byonna byo bamwami Sebunya tebandifuuse bamwami Sebunya bonna byonna ntunula neŋŋamba wo bonna wandiyiye abantu obukadde bubiri kubanga nze nali ngenda mu Amerika by the way kubanga science wali omaze degree esooka fenna tujje tuddukireeyo nga ngende nkwate ku $1 naye naye singa waŋŋamba nti sisobola kyova olaba choose your friends wisely nnyo kikumi nnyo olina okulonda mukwano gwo oyo anaabeerawo ng'ebintu birabika bye ebisingayo n'okubeera ebizibu n'akubeererawo nga mukyala wa Benzi we yamubeererawo Benzi kati olwaleero afuna sente empya n'enkadde abaana n'abazzukulu nga bw'olaba Thomas Edison gundi we yamubeererawo Morgan Chase Morgan Chase is one of the greatest bankers. Era yamanyi abantu abali mu US batimanyi. Yayongeramu n'ayongeramu sente bwe zitokomoka naye teyakoowa n'agamba. Thomas Edison we yalemerera emirundi 29 okukola balubu. Togundi ye yamuteekamu akasente omulundi ogw'olukumi. N'amugamba tofaayo. Namugamba wali yali banka nga alina sente. Namugamba omanyi jangu bagaga kwagala nambayite tubalage balubu egnayaka tuve ku katadooba akatadooba kalo kafera tukate kajja kwokya enju kali mu kwokya enju z'abantu bangi bambi n'ayita bagagga newe yalaga balubu yayakayo seconds 10 nevaako naye tebaggwamu maanyi naye olwaleero Thomas Edison yasinga patents munsi yonna abaana n'abazzukulu kwe balya omuntu alina patent ne bw'oba talina afuna financial support yonna gy'akola ki gy'ayagala so n'olwekyo abantu baffe bakimanye nti abantu bo b'otambula nabo kikulu nnyo ku success yo bw'oba n'abantu nga bagamba mpulira gw'oyita naye kubuulira empisa ze ate omuntu bw'olanga aku dream bustinga oyo muddukeko nnyo tomuleka mu kwogera naye kumwebuuzaako toddamu mwebuuzaako kuba kati nakubuuza Sundowner tugikole singa waŋŋamba nti otabulamu nnyo naye waŋŋamba tugende mu maaso nti ne balunaba lunaku lumu bwe ruti waakiri era tujja kuba tumaze ogikola ki ogikola naye kati Sundowner abantu bameka beekutteko maama bayitirivu nina ebifaananyi byo nga 10 nga tuli mu Sundowner over the years olimba bitunulako bwenti yakooka eyokubiri yakuwa alubamu eyo yesebo kati olaba nti it is a journey it's been a journey really so kirungi nnyo okuchuzinga abantu bo wisely emagezi gempa abatuliriza mukawuliddaako emikwano gy'olina gironde n'amagezi tomala galonda lwakubanga oyagala kubalonda bulonzi kusanyusa abantu naye emikwano gino gitusitula oba gituziika nkuwulira basobola okubuildinga oba oku dream busters bantu babi kubanga ekimu nsi kye tulina okumanya mwezi mubamu failure napale tutagamba tubadde perfect waliwo ebintu ebifeire ne bigaana naye bw'oba n'abantu abagira ne bagamba ne bwe kiba kigaanye era yongera mu maaso tozikiza ebigo biba bingi nnyo lwakuba tetubyogera ebimu ate bwe bituuka ebigo by'abannasayansi bibaamu n'okumala ennaku 2 nga teyeebase ojukawe najjano nga nzimbye ffe
kalalankoma yakugoba ate kintya nabaddeeyo baaba nga nina experiment gyenkola naye kalalankoma kye yankoze naye era sijja kkowanga wano wazimbye kalankoma yanuma disitira zabuukanga mu bbanga bomu ku kyalo ne bagamba ogenda kutuukulera ebizibu wano aba LC ne baagala n'okutuula ne bagamba owaye omuvubuka onolowooza tagenda tuleetera obuzibu ku kyalo kuno ebyo byafumba eyo ebikinga bibaluka bubalusi naye kati okulaba nti gwe disitira ate kati ogisomesa omuntu n'atandikirawo ekizibu kiri gwe oba ebizibu bye wali owandiise n'omugamba tokola kino ye n'ayitawo bulungi okola dizere generator nkyazino zafa olimba zenye zafa ulira akasente ako gye ziri eyo emasanafu ntunula muuni ngamba na generator yafa nga nkyagezesa so mubaamu challenges kyovula bagamba to follow 10 times stand up 11th time ojukira webango bako ne kololo nnyo olwo nawulira obusungu nengama bali ne bagamba wano wooli wano mpozi genda mu kasonde eryeri vaawo osembera eri abakulu bwe bagenda kuyita wano president agenda kukola ki kuyita wano gwe tosobola kuyimirira wano tenti ne bagigoba ne ogikanyuga ne bagikola ki ne bakanyuga bagikanyuga ng'ekigambo kukanyuga bwe kiri n'okumenyeka naye bonna abagikanyuga the president asobola bakubira simu but he can call me nagenda ne ku missed call nagamba ono lwaki tazzeemu ne bagamba bayidi nti omukulu yakubidde n'otakwata koze mbeera bize naye luli ng'oli agamba nti vaawo so nga tonnafa teweevumanga ki oli muntu teweevumanga nsi buvunaanyizibwa nnyo ate tubeere ne focus life yeetaaga omuntu ng'ali focused tova ku mulamwa nze singa mamisayi wani nsanze nongakati buloka w'amayumba kati ndi mu real estate kati ndi influencer mulama gubadde emyaka gyonna bioresearch ebirungi katonda bwabikuweera sebeera tolemerako nnyo omulamwa tetuguvaako ate n'ekirala twagale bannaffe mukawulidde ako bannange okwagaliza kiggulawo enzigi omutwalo mulamba kwagaliza kikulu nnyo buli wobanga oli serefu tosobola kugenda nagenda Makerere nakunyumiza we banyima laabu ne bagamba agenda gwe bino naye ate bwe waddayo ate n'okwaggwe wakwata ebyuma byo nobagamba banaye mugezeseza ku bino ogambye eki timugezeseza ku bino era bambuuza ebyuma birese nfuna gundi letters nga 10 okuva e Makerere nga baŋŋamba nti sooka okomewokko tuwe ku byuma kino n'ekyuma kino bampandikira ne ba heads of department naye nga luli omuntu omuyangoba nga sirina byuma nagala okukozesa ku kyuma nga njaga kukola rhizobia yabeera mu olabe ebijanjalo wabawo kanodio akakazimba akakazimba kalimu nitrogen fixing bacteria nitrogen fixing bacteria kati nayagala ngo kwa isolatinga bacteria oyo tumugatte ne kokopiti abalimi ba improving obujimu mu ttaka special regimes soya ebijanjalo nkuwulira bangoba ne bagamba agoleserwali mu laabu yaffe genda project nengisazaamu tewagikola wagiviirako dda naye bakyaliwo naye kirungi nze siwoolera ggwanga oli mutuufu abasonyiwa kuba bali tebamanyi kyebakola so let's love each other omwana gwofunye leero tomanyi kyakyanaaba we just platform agende mu maaso asobole naawe okusika ekyuma kiwagala eki kyuma so mwami Kisenyi weebale nnyo okumpa mukisa guno sebo gwosinze nsiimye nnyo nsiimidde ddala weewaawo naffe bwetyo abatufuulirizagana mawe gadde ga ssanyu nnyo kyonnyo tulina okugabatuusaako nti kati omukenkufu wammwe aliku commissioner level siravu commissioner nedda science kati bamuwadde bwalavu commissioner nedda science commissioner mu ggwanga lya Uganda agenda okuyamba ku small scale ekyo kirungi nnyo kitutuwa amaanyi nja kwebaza again batuwuliriza mwenna mwebale tuwagira mwebale tubeererawo buno obuwanguzi bwammwe nnyo
kubanga buli wowagira omuntu wo n'abaako obuwanguzi bwatuukako naawe oba obutuuseeko nnyo bakomewo tukole ffenna nnyo abagudde mu bikweno mugolokoke abavudde ku kkubo wewaawo waliwo abalina obunafu nga baweddemu essuubi yesebo jo tukole yesebo teri akola n'aviiramu nkuwulira tuli ku ikotoolyo sebo wewaawo era wenva wano wendaga abantu baffe bwe tunaakusangangako tunyumyeko pata tugenda gikola mu sundowner yeweewo katugirinde pata zaffe ziba za nnyo z'abantu ebantu nnyo oli mutere sundowner ey'omwenda mwe tugenda okukolera gundi eyo era sundowner eno njagala mbasomese ne ku kalafu ndi mu kukola nsigo za kalafu ze naagabira abantu mu sundowner kalafu cloves ndi muzikola kubanga kyekirabo buli mwaka tubawaayo omuki omulamu endokwa ekintu kye batwala ne basimba kuba nabagamba sente zimera ku miti omwaka guno ngenda bawa kalafu yesebo kalafu oyo yayimirizaawo Zanzibar kizinga kiramba Zanzibar kiyimiridde ku kalafu n'abasajja abazungu bali banoonya Spice Islands waali kalafu Vasco da Gama Baramafi Diaz Vasco da Gama yasengawo ku gundi East African n'aleeta obufuzi bw'abagundi bwa Portuguese ne bakola Zenje Empire n'olaba Baramafi Diaz anoonya kalafu Merian Ekona wali Cape Good Hope South Africa wali abadachi ne basengawo Marco Polo nkuwulira wabyafaayo nnyo naye ebbanga lyonna tubadde tumujjabunaayira naye nga kiro eri kwetaano kiro eri kwetaano eya kalafu amwonogerako emyaka 100 years ng'okyanoga ku muti gumu myaka 10 era njaganya emboozi z'omukenkufu abantu bazinogeko myaka 10 muwulidde empowerment era symbol ya celebration yanajja mu sundowner ey'omwenda namu omuti gwa kalafu bagusimbe buli omu agutwala agusimbe tugambe nti kyekijjukizo kya science kamisona owaffe nkuwulira kalafu oyo kye munaatambula emyaka 10 nga mukyanogako yesebo wewaawo sebo tujja beerawo forever naye kyekyo kirabo kyetugenda okubawa okulaba nti batuwagidde ate nabo basigale nga balina kye bafunako kubanga kalafu ne bw'oba tumufumbye n'oba tomusekudde wa bbeeyi ndaba abantu bamupaakinga busa kyekyo 5,500 ate nga bamukozesa mu piraawo baganda bange nze munywamu kacaayi era ne wano singa nkubikkulirako wano teekamu ettondo amanyi w'amaanyi teekamu ettondo limu bwe riti mu kikopo so kyekyo kyembaddiza okuddiza guba mwoyo weewaawo tujja bawa kalafu weewaawo sebo basimbe bajjeko amakungula bamanye sente zimera ku miti ddala ekyuma kiwagala kyoma yesebo tuli ku 0702 0702 06 56 52 kanjiddemu eri 0702 yesebo 06 yesebo 52 ne MTN eri 0779 weewaawo 51 96 52 Prof by Research kwikotoolyo wotusanga abatamanyi sundowner gwe musomo gwetutegeka buli mwaka era mugulinde guno ogwo 11 nga gukwago inshallah taala amina webala nnyo mwami Kisanyi kale sebo bwe kamisona bwato bwasibudde sebo nange neesiimye nnyo okuba nti ntudde ne commissioner ate nga tutandika butandisi kati katusambisa amagulu abiri nnyo commissioner wano bw'osamba wano n'ozira oli kapiira kagenda kunyuma okuwangala kuno kutwalise bannange bagamba nti okuwangala kwaliisa ku mmese ku ddiba lya kapa amina kale awo nno butereevu mugana wange Kabozi kubbira emboozi y'omukenkufu bwe tuba tugifundikidde tubadde nno live tuli live kale gwe emboozi agiwulire obuwulizi osobola n'okugenda ku www.akabozi.fm bw'otuukawo wali wajja kukuleetera liseni ne okulaba kifaananyi oyagala kuwulira buwulizi oba oyagala kulaba n'ekifaananyi ng'onyiga olondako w'oyagala ng'otwota buliro kale